Kaakati ebyo n'ebirala bingi nze bwe nabitunuulira nalaba nga waliwo okubuzaabuza. Muweereza zi voice note yaddamu atayipinga. N'empeereza zi voice note ne mugamba waayi njagala kuwulira ku ddoboozi lyo. Buli ekiro n'abeera mu public place. Ku makya n'abeera mu public ye buli lunaku yamala wiiki 3 nga tampa ku voice note. Ninga nga takwata ng'era bwe mukubira ng'anyiga off ng'ajjako n'agamba send a text. Wali omubuuzizzaako lwaki oba n'omubuuza ku time eri fridge oyinza omukubira oyinza bbanga omalaga kuba bukubi nga munaye essaawa ez'abeera tali in position zikwata essimu. Bwe namubuuza ekyo yaŋŋamba mbu naaginga. I hate you, simanya, you're so nagging, ebintu ntuwe bityo. Kaakati ne mpulira nga kati anti ekyo ekibuuzo kye weebuuzizza nange kye neebuuza ninga omuntu abaako waakoma n'ensirika nsigaze emirembe gyange era nina emirembe gyange. So y'ensonga lwaki sinnamunoonyaako oba okumwogerako. Oyo muveeko njagala nkutwaleko out tulye ku kyennyanja. Kubanga kakati bitegana Eric yennyini aludde okuntwalako out. Ndafika ku ssente. Gwe ne Eric. Njagala mulabeko njagala ondage ku gayi wo ndabe. Simumanyi. Eric nga mupostinga nnyo kujja ku status. Status zo siziraba. Oyina lumu lwe wasaayo ebintu nga